Have you noticed that NRM continues to ferry people? NRM leaders seem to be mercenaries. They hire people from outside constituencies in buses, bus them into Kawempe, as if there are no people in Kawempe to speak to. You can only ferry for psychological purposes. But if you ferry and you have crowds in Kawempe or anywhere else, when you know yourself that the people who are attending your rallies are outside, they are not voters there. 2, you have seen them having tents. You go for public rally and first you spend money on the tents. 3, you have people being accompanied by musicians, and the lead campaigners are dancing on the rostrum. Yes, singing and dancing is part of political election morale boosting, but shouldn't be the mainstay of the election. Ask if you remember the people who are campaigning, the leaders who are campaigning in the Kawempe, what were they telling people that actually matter to the ordinary voter? Do you remember? Charles, so, do you remember? I am talking about taking the voters for granted. And that's why at the end of that article I said, having led Uganda for 40 years, NRM shouldn't be shifting blame to others. And I said, wash the thick mud on your shoes. Because the mud actually on NRM shoes, on our shoes, is so thick that it needs soaking in water so that probably mud can get off easily. But we are not willing to wash the mud on our shoes. We want it the easy way. The fourth element. Grab some other clothes shoes. Yeah, the fourth element. You have seen the NRM people have introduced, I call it soft money. They lead with money or appearance of money. And that's why I said that's the bitter truth some of those NRM leaders don't want to face. And that's why you see they went to SEC and they made a political decision, in my view. Because if you have a legal stand, it shouldn't be the political organ making the decision to go to court. It should have been based on the advice of the technical team, the legal technical team, having examined the results and the things that accompany the result. And then you say, on the basis of this legal advice, we go to court. You don't make it politically. Thank you. Unless the reason for going to court is political. But if it is illegal that you want to challenge electoral results on the basis of legal anomalies, I don't think it is sustainable. Yes, all right. Yoli kuyugi update civil senzo bango tuliriza awonyine tugeno tani kiragwa tana toyungako kirira wansi wale kigambo subscribe kikoneko ojja kubango toyungako dala bulungi nnyo. Ofuna opondo avuddeyo nayambalira ekibiina kya NRM naddala omukulembeze waakyo ku myaka 4 gafugidde. Ofuna opondo agamba nti NRM ku myaka 4 gefugidde si ye yandikoze ekikola kyera abakozesezza era egenda mu maaso n'okujeekera jeeteka abantu. Agamba nti NRM ekikola kye yakozesa ekyokubanga bagenda mu maaso ne basomba ba machineries bayisa abalonzi okubanga babateeka mu mabbaasi ne babavuga paka Kawempe. Agambye ekyo kintu kikolebwa ng'egyogenda okuba campaign toyinayo bawagizi. Era kabonero kaali kalaga nti mu Kawempe ekibiina kya NRM tekyalinayo buwagizi yadde n'akamu. Era y'ensonga lwaki basomba amagaali buses ne zisomba abantu ne zibayiwa Kawempe. Agambye nti no buli bakuba campaign NRM ogiraba ng'eri mu tenti. Naye yeebuuza nti ssente z'omusolo ezigenda ku tenti ze baleeta zo tebazitunuulira era tebaziraba. Era agenda mu maaso n'okuba ng'anenya ekibiina kino ng'agamba nti ekibiina kikozesezza okujeeteka okubanga kirimba n'omukulembeze waakyo akitwala kwegamba beesiigira ekifaananyi kye bataliimu. So ku myaka 4 ge bafugidde bandibadde tebakyakola oba nga kuŋŋaanya bantu kuva Bule na Bweya
okubaleeta ewantu bagenda okuba nga bakampeiningira basobole okuba nga babuzaabuza enfaayi. Ako nno kabonero akakulaga nti abantu bakoowu, abantu bakkoowa, abantu beetaaga enkyukakyuka. Bibadde ebimu ku bigambo bya Ofono Opondo muna NRM. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba nga otuuliza mwabali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Muna mwenna baagira enkyukakyuka mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi okubeera ku mayengo gano. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza ekiro ekirungi mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabira koona mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera
oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kana akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.